kugattako abantu bano for the past 5 years be bantu be bamu awadde tebakkiriza His Excellency Kyagulanyi ne Dr. Kizza Besigye okukwatagana bati era nga bakulaga His Excellency Kyagulanyi tasaanidde be bakakwenza type ate nga basomyeko abantu be wandibadde osuubira n'ogamba nti abantu bano balowooza bakimanyi bulungi nnyo His Excellency Kyagulanyi alina force y'abavubuka abamu abatannategeera na byabufuzi bulungi abeetaaga owumba abateetaaga kuyawuzibwamu naye abantu bano basomyeko betuyita abasomyeko bazze bakulaga nti ebyo tebikola bo basigazaawo mpologoma nkadde Dr. Kizza Besigye nga yayimiriddewo era yategerera opposition kati before nga temunnenya bawuma Lukisekka temunnaba kunenya ba uptop boss temunnaba kunenya SP Wirasimwe temunnaba kunenya mwana yenna eyavuddeyo nakola statement ku Dr. Kizza Besigye musoke mutunulire bino ebibinja bukyanga bakwata Dr. Kizza Besigye munyagwa mubaraka buli lwakyala ku NBS buli lwakyala ku BBS abeera ku NUP nga akolokota abeera ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert nga akolokota mukifo kiyandibadde atambuza message ekunga bannayuganda begatte wamu balwanirira obwenkanya bwa bannayuganda bonna ne Dr. Kizza Besigye ekyapaana kibadde tekiriiwo amidst ne mu lutabaalo nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert agezaako okumakuma bannayuganda abagatta wamu abalaga kozi gye tuliko ey'okubanja Dr. Kizza Besigye ne bannayuganda bonna nga ba Bobby Yanga bamachete abali mu kakangalu kooti ke kamu ba Ingrid tulinawe bazze ku Twitter ne batandika otambuza post ya Dr. Kizza Besigye tono People's President 2026 the same group kakati mu abaana bano be munenya mulowooza bo bategeere batya era mugenda batekamu batya mentality nti Dr. Kizza Besigye ali nabo nga abeetolodde Dr. Kizza Besigye bonna tebalinaamu ku magezi gagamba nti kino kye tukola kigenda kuyawulayawulamu abaana munenya baaki bifo nga temunnanenya abaana bano musoke mutunuulire bano abeetolodde Dr. Kizza Besigye kikye bazze bakola emabegakaawo okiwuliza kikye bazze bakola emabegakaawo munyagwa nasibanga ali kumpewo za TV ali kumpewo za radio bano badolini nyanjula akina type akakabinja ako ka extremist ka FDC abo ba extremists abali awo bonna mwabalabye mabegako bikibe bazze bakola kati bifo nga tonnenya abaana bano tunulire ekizibu kivaawa bana abatugamba nti bo basomyeko baludde mu byobufuzi balemye okutegeera kiki bannayuganda tebeetaaga essaawa zino okiwuliriza balemye okitegeera kati gwe mulooza munnayuganda olwaleero ayagala okukkiriza nti kabanje Dr. Kizza Besigye kabanje Dr. Kizza Besigye nawe from messages aba Ingrid tulinawe zaba munyagwa mubaraka kakati oyo ogenda mugamba ki babanjiza abaana wana emyaka 5 emyaka 4 abasajja abo nga tebakolayo yadde ne buposts obubanja abaana nenga bano kakwenza wano yakwatwa nawambibwa ffe twakuba omudomo kukakwenza wano netubuza internet yonna zi X zonna ng'ekyali Twitter netutamuza za hashtag za kakwenza abasajja ne bamusesema uffe wano buli abadde akwatibwa ateekebwa mu mannyo g'empisi nga tuvaayo nga tuluma n'ogwengulu nga tuyimirira n'abantu bano naye bo batusasudde ki kuba ffe bakoze ki bo batuyambye batya okiwuliza ne mu kaseera kazigizigi wandadde balaga nti tubafaayo nnyo si ku dokita yekka wabula ne bannayuganda bonna abali mu kakangalu koota bakulaze nti dokita yalina osukkuluma dokitali yalina osukkuluma gwe tulina osukkulumya nga temunnaba kunenya abaana bano nga temunnayogerera abaana bikikinike baani abalina okulaga abaana ekkubo bano bannaffe abadde balaga nti bali mu struggle bagitandikawo era ffe we twabasangira be balina okulaga abaana bano ekkubo ettuufu naye baba bagambye okulaga abaana ekkubo ettuufu kati musuubira abaana bagenda kukola ki musuubira abaana bagenda kukola ki musuubira abaana bagenda kukola ki gwe n'oyimiriraawo kakwenza n'akola tweet n'agamba oyo Bobby Wine kakati adda mu kalulu akalulu tekajjaako nakyemalira can you imagine abavuuka ne bakolokota His Excellency Bobby Wine kati mwe musuubira bano abaana bo bagenda kukola ki bano abaana His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert bazuukusizza mu byobufuzi